Obadde opakinga ogenda otandika okunonya ku bulimu? Assisting asobola okutuesinga abantu bejo apa olina namba yesimu nemudi omanyi mulaba gemba zina akwatagala keno kyalagana ekigambira okusobola era kyalagana obo kati obukuze wa maama wabukuze nantamba nibambala emboleza ebintu n'engoye n'endakasente kati bwofunye akasente mubanga lyo lyobadde wano tosobodde kufuna gundi kasente kapangisa nyumba ate tuziya buli nzu nyamba na byakuli muziya buli kati woba ofunye ka transport tosobola kuddayo nakasongola nedda nakasongola gwe yali akola kati amaliza okukola gw'omulimu n'avaayo kati kati omulimu gwakola gwe simanyi oba akyagirimu akyasala emisimanyi tebaliyo abazadde bo kati bali baza ku kyalo kyoko nakasongola amayirikiti kati ate baganda bo waliyo aliyo nakasongola emayirikiti bamaama bonna baafa bitanda kati bo baganda bamanyi wawooli saawa eno baali bamanyi nga nkyabira nakasongola kakati gwoba nenamba zaabwe ez'amasimu omuwulisiganya namba zaabwe tozirina bagenda mu bitundu ebirala bakyusa amannya ayinza okuba nga yayita Pawulo n'atuke neyita erinnya eddala kati tuna bwe tumanyi nga bw'olyowula muzeeyi tomanyi linnya lyeddala bwagenda eri yeyita muzeeyi bwajja eno ate yeeyita ddala kati naffe ne bitusobera so omusibe abiri abatuka kweyo embeera era bwe obuzibu basanga nomaliriza ng'omusajja akoze eki nomaliriza ng'omusajja akusse oba mulama ne guba zibuwalawo balina okuguteeka kati olina kusooka kumanya kulaba wabiwa omusajja n'ozaala abaana
manya bamutamuli Joseph ndi mutuuze wa Kasambya Seero. Kakati omuntu ono alina okuyambibwa mu nsonga bweti tulina okukwatagana n'abatuuze n'asobola okuba nga asobola okufuna ekyokukola yongeza ku ddoboozi alina okuba nga alina okufuna ekyokukola ate nabo kwakuba kati ennaku zino embeera yakyuka abantu bayambibwa abantu abamu takyagala kuyamba kuyamba omuntu ebintu baba baagala bitwala ku kwasi. Nze Lukwata Vincent defense ero siwano Kasambya nina omukyala yava Nakasongola agamba nti alina omwami yamuzaalako abaana babiri bamuyita Ganaafa gwe tumanyi bwe twamuleeta agamba si yeye akati yamugamba mbeera Kyotera nga tamuwadde adresi ntuufu nti oba wala kuba Kyotera bwegera Kyotera district kati nene katumubuuza yagamba katundu ki yagamba Kisamula yagamba Sagala yagamba Kamwanyi yagamba Kumpawu yagamba wa agamba nze yagamba Kyotera kumugamba omuntu waato yagamba baganda be baani ani amuzaala agamba talina kiyaŋŋamba naye yaŋŋamba mbeera Kyotera tuba togenda mulaba mu transport adde Nakasongola n'agamba nedda sidda Nakasongola ng'omusajja simulabye omusajja yanzaalako abaana babiri ate bayinza n'okutuuka eyo omwana oluusi nanfaako sina ne we muteeka kati nyina munoonya kuba ebintu byange nabituusiza ku poliisi wali era weebiri ngira ngenda n'enkyusa engoye wali ku poliisi nabo ne baŋŋamba genda onoonye omuntu oyo paka ng'omukoze eki paka ng'omulabye onoomulaba waali n'agezaako okwegaana tujja kukuyamba nesooka ogenda omunoonye bw'omulaba tujja kukuyamba kati omukyala n'abeeramu eyo embeera oba ekiraba kuba kati omuntu tasobola mulaba omuntu gw'otamanyi nti gundi yamuzaala kiraba talina simu alina kino oli gwanonya nyini talina simu oba ekiraba kutali tumusaba essimu yooli n'agambye ati oli talina simu kati nolaba nga ekizibu kyokufuna omuntu oyo tasobola mufuna ate nayagala kudda gye yava. Genze Tomusange Judy nga ndi wamu n'olukiiko lwa Kasambya LC1 ndi w'amawulire ate nze ntwala ebyenjigiriza mu kitundu nga aba LC tukyasobeddwa olw'ensonga nti omukyala ne bw'omubuuza gye wava osobola okuddayo takkiriza omugamba mpaayo ku nnamba y'essimu gye wava agamba siina nnamba n'emu kati onoonya naawe ekyokukola ekikola ki ekikubula ebintu byonna tuli mu kusaba Katonda atusaasire n'abaana be yajja nabo baleme na kulwala singa olunaku lukya ye oba naafuna ekizibu oba abaana be baayina tugenda kukola tutya obuffe tubulabanga bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo bwe kutya ffe kwe tusingidde eddala okutya. Abantu bano be tuba tufunye nga be baami baffe tutwale obuvunaanyizibwa okuzuulira ddala amannya gaabwe amatuufu saako bwe batyo ne gye bava kubanga kino kiyambirako ddala nti singa omuntu afuna obuzibu kati ng'ono bw'afunye kyandibadde kyangu nnyo okugenda okuzuula omuntu oyo gy'aba azaalibwa bwe batyo ne babeera nga bakwatagana kubanga kino tukirabidde ddala nti omukyalo ono tamanyi na linnya lyakubiri kyokka ate ng'omusajja amwinamu abaana abawera ddala babiri era tukubiriza abakyala abalala okulaba nti baterezaamu mu nsonga eno. Omukyalo ono ayitibwa Nakirija Stella tumumanyi kubanga omwezi nga gumu mabega yajja ku poliisi yaffe ekyotera bato n'abeera nga ali mu kunoonyereza wabbaawe gyali ayitibwa Ganaafa nga lyerinnya lyokka lyayinako. Omukyalo ono yava Nakasongola ng'era yabeera ng'eyo ne bbaawe nga bbaawe ebiseera ebyo yali musalamala bw'atyo n'avaayokko n'amugambye agenze kulaba ku bakadde abamuzaala taddanga era kyekyaluubirira omukyalo ono okujja abeere ng'amunoonya. Ne tukolagana ne LC z'ekitundu kyaffe mu Kyotera bwe batyo omu n'agamba nti omuntu gwe bayita Ganaafa amumanyi era dereeva w'omuntu omu mu kibuga wano ekyotera bw'atyo n'aleetebwa ku poliisi olwalaba ku mukyala n'agamba oyo mukyala tamulabangako ate n'omukyala yennyini n'akakasa nti ono si ye bbaawe bw'atyo okunoonyereza kukyagenda maaso okumanya bbaawe. Omukyala ono alina abaana babiri omu ali mwaka gumu n'ekitundu n'emyaka 7 bonna nga baana balenzi bwe twamuadvisinga bw'atyo n'agenda
tubadde sinaba kuddamu kumulabako. Omukyala ono yabeerako naffe wano ku poliisi ennaku eziweeredde ddala 2 mu process eyo nga tuli mu kunoonya bbaawe ono ayitibwa Ganaafa, era bwe twafuna omusajja ono ayitibwa Ganaafa nga si oyo gw'ayagala nga ye bbaawe, bwe tutyo ne tubeera nga twadvisinga omukazi ono tumuwa amagezi agende abeere nga atufunira ekifaananyi ssaako n'okufuna erinnya eddala ery'omwami we lituyambeko okuzuulira ddala mwami Ganaafa ono yaani asobole okuba nti atwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira famire ye. Okuggyako ate waliwo n'ekirala kye tuwulidde nti atambula Asula mu bifo ebyenjawulo, kino akyate si kirungi. Twandisabye ajje ku poliisi oba batulage waali tubeere nga tumugjayo, tubeere nga tubeera naye wano nga bwe tunoonya bbaawe nga tukozesa information eyo gye twamugamba atufunire okulaba nti afuna bbaawe baddeyo babeere nga alabirira abaana ssaako ne famire ye. Taata w'abaana
Ngenda saa 8. Oyango omoya yakuba tenawo webakamu yakuba n'ekitamu n'onyigirizibwa embeera y'abaana yo si nnungi yombi. Omwana wa mwaka 10 n'emyezi nga wa myaka 7 saba obuyambi tetunamulaba era nga nabeera kyotera nsiiba ntambula nengenda nga mbuuza abantu abaana babusibwa bubi tenafe mu kusooka twamulabaawo natuliramu naye taata w'abaana bamuyita mpozi ganafa naye fe kuba tetumumanyi ganafa kati byalema kati fe twamulaba kati olumala okunyuka nga agenda wali mugazi mwagamukya nafe kati okufuna obuyami tetufuna emmere tumuwerako omwana we kasibidde naye bamusaba ave mu mpewo abaana abayisa bubi musobole muyambe nga gwe omuzadde nange kati nange ngenda kuzaala nafuka muzadde nange kinyigirizibwa nnyo okuba abaana okubasiza muki mpewo webale ebyo ebyange ababukedde titumuyambireko n'omukyala kuba yeetaaga obuyambi. Nze nabeerako naye namusuzaako ebbanga naye ngeri gye nalina amaka butuufu omwami n'agaana naye tusaba mutuyambireko. Abaana basula mu mpewo basula bubi mpewo ebafuuwa tebalina nakyakulya mutugambye ne ku mama fiina mumuyambe ebyo ibuga bamutuyambire abasobola okumuyamba. kati bwoti bwasula bwati awo bwasula n'abaana bwe bebaka tebalina byakwebaka awo mu kitebe ekyo kyemulaba tugisaba okutuyambira ku mukyalo ono kuba tubeera naye asula bubi abaana basula bubi empewo ejja bayinja bakyali baana bato babayambe naye nga bafuna obuyambi bakayumba ajja abaana mu mpewo batuyambireko n'abamanyi tutaawe batuyambireko bamutunoonyezeeko tulabe kufuna taata w'abaana kusomooza ebyokwambala okwebikka okulya okunywa okusula basula bubi basula wali mu kabuca baffe tukola ku makya naye tubasangawo nga basula bubi enkuba etonnya empewo atubadde tusaba ku buyambi n'ababamanyi batuyambeko okulaba tufuna we babeera. tebakuwa ku bulimu obw'enjawulo kola